The best tune break. Kakati omuntu ali era ekintu kye yandyagadde okumanya. Abantu abasinga omulimu guno ogw'okusima kaabuyonjo buli omu aguyinako endowooza ye. Gwe bintu ki byoddeeyo nga gwe omusimi wa kaabuyonjo by'oyo abantu bye boogera ku mulimu gwammwe? By'ogamba nti bino bye batwogerako ffe abasimi ba kaabuyonjo. Kaabuyonjo. Kale sira nnyo okuwulira kale bagwogerako nnyo. Kale nga ndowooza z'abantu bagamba okusima toyi si mulungi. Nga n'agamba emirimu waliwo emirimu gye bagamba nti naye nga buli mulimu gwonna wali mulimu mubi. Toba nga osobola okukola ki? Kufunamu akasente. Osobola akasente wali mulimu mubi. Kakati abantu abamu balina n'enjogera nti okusima kaabuyonjo kukuba ebisiraani. Kituufu? Si kituufu. Kituufu ezo mandi z'abantu naye nga si kituufu. Ebbanga ly'omaze mu kaabuyonjo omuntu yandyagadde okumanya. Mulimu ebirungi ebifuniddwamu. Ebiri. Okugulayo kapooti, okuweerera abaana n'okuweerera famire yo. Okugula kapooti n'ozimba n'akayumba n'okulabira famire yo. Kati ng'emirimu emirala we tugiraba gibaamu okuyigiriza emirimu emirala. Tulaba nga olaba okuzimba bagamba kwongeza bayigiriza. Ne mu kusima kaabuyonjo mulimu okuyigiriza n'ogamba nti nako mwekole. Omuntu asobola okubeerayo ng'alina omuntu oba omwana we n'agamba kantwale omwana wange wamuyigiriza osima kaabuyonjo. Kisoboka. Mwali mubafunyeeko oli n'akuwa omwana n'agamba omwana wange wuyo njagala omuyigiriza osima kaabuyonjo. Sikifunangako. Naye nga muyigiriza. Kitegeeza omuntu yenna ali yandyagadde oyiga osima kaabuyonjo ayanirizibwa. Abantu sooka bawe ennamba yo obasobola okufunira ku mirimu egyo. Saako omuntu ayinza okubeera eyo ng'alina omwana we nga yandyagadde oyiga omulimu ogwo okusima kaabuyonjo oba naye ng'omuntu nga yandyagadde osima kaabuyonjo. Sooka bawe ku nnamba yo bantu basobole okubeera nga basobola okufuna. Eri 070 835 236. Gibaddiremu. 070 835 236. Kakati omuntu twagala tumanye mu mulingo omulimu omulala gwonna wabaako ebyetaagisa okukola omulimu ogwo. Omuntu ayandyagadde osima kaabuyonjo kamuyite capital w'okusima kaabuyonjo yeetaaga ki? Yeetaaga ensuuluulu, yeetaaga ekitiiyo, akakumbi, jambiya n'ekidomola nga kuliko emiguwa. Ekidomola n'omuguwa bye bikola ki ebyo? Bye bisika. Batekamu ettaka lizimbisika ettaka. Gwali wansi asima ekidomola n'omuguwa n'asika. Ensuuluulu ndowooza yo kusima ne kusima akumbi kutandika wana wago kutaka watandika gumu nsuuluulu yekola. Ejambiya yafa olwo. Ejambiya yebanga eno kutokolanga okupima nga gende utakyama. Kakati n'ekirala kye twagala okumanyako kusima kaabuyonjo waliwo ezimu omuntu n'agamba yasimye ttooyi naye ejjudde mangu. Naye ng'agamba yasima ttooyi mpanvu. Eyasima gwaba yabba oba eza kibolose mukosa bidanga bagambe wasuusa ayinza okuba n'abapangisa ng'abasula n'abasulamu beetaka bipamba pamba ebyo nga n'abadde bajuza mulimu beerabeera kirina okujjula amangu. Bamukozesaayo abantu abadde bakoza ki bagikozesa. Kati waliwo nekino oli n'agamba kaabuyonjo yange nagisimye eri wansi n'egwayo bw'etyo ettaka. Bw'oba asima fuuti 4 eri wansi n'egwayo n'ejja n'ebikka ettaka fuuti nga kumpi 15. Eno waggulu n'esigala ng'ekya kiva ku ki? Obuzibu buva ku ki obwo? Obuzibu oluusi muyinza okusanga kati ettaka lino likyukakyuka. Oyinza okusanga wansi eyo nga wagonda nnyo. Waliwo osanga wagonda nnyo. Era tewolase osanga abantu oyinza otuuka ng'ettaka ligo ng'osobola n'okukwata bukwasi kitiyo bw'oti nga tosimye. Awo oba onakoma bukomi. Tuba toyongera kugisima kugikka. Teba ng'egonda nnyo kireetera ekyo. Eba egenda kugwamu. Egonda nnyo ekisusi eba egityo kitera okukola ki? Kuba ombulukwa n'egwamu.
kakati wali wetugambye tuteesezza fuuti 4 gye mitwalo 4 nga kuwadde otuuse osimye walabye wajja kukola osimye fuuti 12 otuuse ku fuuti 25 n'olabye ddala nga wakaluba tewakyeyongerayo kitegeeza nga wagambye tuba tuddamu tusima kaabuyonjo ewalala bwe kiri osimyeko fuuti 2 olaba tewakyeyongerayo waganye twawo tuba tukola tutya tuzimbeeyo fuuti 2 musobola okuzimba ekinza kumufuna oba muyinza okuddamu ne muteesa kati ebiseera ebisinga awamu wala gye tusibanga neetuka fuuti 15 neegaana nga tekyayonga lwazi eyokyage ate ng'obadde oyagala ewanvuwe okyasobola okugidda waggulu eno bwoti mu mbiriizi ogiye fuuti 2 kati nga walaba wano ogiye fuuti 2 neziyitano kwezi kino nokka nakyo ekituuka ku fuuti ziri emeka 15 ogadala mnongeerijja kuba ki nene era nga ogiwa siraabu ngaki nga y'amaanyi kyalibadde kikka wansi nokyo ne kibeera waggulu eno naye ndowooza weeri oba okusobola bw'oba tokusobola osobola okuzimba eyo fuuti 2 ziyinza kujulira bbanga ki fuuti 2 ekino kitwala emyaka 15 emyaka 15 owulirako kuli n'eddagala lye bagamba erikendeeza obukyafu mu kaabuyonjo mwe ng'abasimi ba ttooyi kiri kiti ekyo faamu tuba tulowooza ebikyafu biba byongera kuyingira eri biba binafuya kaabuyonjo gwe ng'omusimi wa ttooyi ekintu ekyo kiri kitya eddagala libayiwamu kaabuyonjo n'ekendeera era kigyeyotera kukola ki okunafuweera n'okugwamu kubanga esekisesi esinga ttooyi bwejjula yeerya katooyi eno katoya ttooyi eno bweti esobola okweya paka fuuti nga 3 wano kino kitola okwerya genda yeerya gunasidi kati buli wamu eddagala eyo nekka yazo kiro okugwamu olese biba byanafuwa bisobola ero neeno byerya biba nga binafuye kati n'okwewamu eddagala eyo kino ttooyi okugwamu biba byanafuwa omuntu ajjuza ttooyi omuwa magezi ki kuyiwamu ddagala kusima ndala oba kuginyulula amagezi kusima ndala esinga obulungi kusima ndala bave mu kuyiwamu eddagala eryo oba kikiyitira okugwamu soka obaddiremu obuzibu obuli mu kuyiwamu eddagala erinyulula kaabuyonjo ezo okuyiwamu eddagala kaabuyonjo obuzibu obulimu ebisenge byerya gwina asidi osobola okweya fuuti nga 3 muno naye muli fuuti 3 kasenge biba byanafuwa kati bwewamu eddagala eryo yate okigireta okugwamu amagezi kadibadde gakusima ttooyi ndala ndowooza mukitegedde bannange kakati n'ebiseera ebisinga waliwo abantu abasima kaabuyonjo omuzimbi najja ne baba nga bakayiwako siraabu ate siraabu neegwamu muzimbi yaba yagize obyo bakaabuyonjo yakoleddwa obubi oluusi muzimbi nga sementi yateddeko mutono oluusi yinza okuba ku muzimbi nga sementi yakozesezza mutono siraabu nekireta okukola ki okunafuwa yakuba ku muzimbi kusoomozebwa ki kewakafuna mu mulimu guno ebbanga lyomazemu eri emyaka 10 okusoomozebwa ennyo tekwadde kwamaanyi okuggyako okwesasula abamu oluusi akukozesa nakulyaza amaanya ekisomozo okulimu nakulyaza amaanyi nakusasula bubi okusoomooza okulimu bwe buzibu bwewakasangamu kakati nga bwe tugamba omulimu gw'okuzimba ng'abakulu bali eri abazimba eri baba ne pulaani mu abasimi ba ttooyi temuba na pulaani tuna pulaani kati okatopima no fuuti 2 yaki kugenda kola kifula ng'okya nayo ng'ogitoza ekyo kanete oga pulaani y'omusimi wa ttooyi eba mutwe essebo n'ejjambiyayo n'opima nkyewuunya engeri ejjambiya eyo gy'ogikozesa okupima obutereevu bwa kaabuyonjo eyo waba wansi nnyo waggulu eyo wansi osima nokkirira okkirirayo otya wansi eyo era ovaayo otya wansi otekayo obunyati nga bulaba buli natekayakanye side ne side bwetulinyako nga tuvaayo era wenyako ngokka mulimu obunya mukinya kati ombadde manyi olinyira ku muguwa oli owo omuguwa gwe wagambye ku kidomola n'olinnya mu kidomola n'akusika mpola
Tuvirayo ku bunya gwakola kusikata kalyoka. Tuvirayo ku bunya. Ati mukusima kati mukusima toyi mu bazimbi azimba ya watugeze wabafuna emitwalo 2 apota afuna mutwalo kati wano namwe mukusima toyi gwasima yegwa abo mugagga gwaba mukama wona asika ensasula eri etya soko nyonyola abantu banja abakozesa abana mu kusima kabuyonjo ne baba kuba ku mutwe soko nyonyola abantu omwana azzo kusikira keteka kutoya asasulwa ati omwana asasulwa etaka kuba kumate paka saa 7 asasulwa mutwalo gumu kumacha sawa mekemu sawa emu mu kitundu paka saa 7 soko obaddiremu omwana asike ettaka ku kabuyonjo asasulwa sente mmeka asasulwa mutwalo gumu okuva ku macha paka saa 7 bavubuka ndooza mubitegedde muwoza tewali mirimu gine ebasima kabuyonjo okuva ku macha paka saa 7 bomaze ofuna ekitwalo kyo ate kati wobanga kati gwosima ne wabayo nange omulala nenzija nange mmanyi okusima nga muli babiri nga ojja kukayo nayake awo kiba kitya awo kitera kubanga nga mwakupatanya mwenna musobola okugabana wakati singa banga mwena mukayo kanono nakamwena nga mwena mukola banga mitwalo 4 mitwalo 2 nga mwena mukitegera mwena mbadde bakuba mulizo okufuna omulimu mwena muli bakozi mwena musima okayo nokuba nakayo bwatyo gwamwe babiri mugabana wakati sente zembanga segeza buli omuza afunye kwe mutolezo nasika ettaka musobola okubeera kabuyonjo nga mwena musima ne mweyawulaka asoko sika ettaka n'olina wasima watyo oba asima tasika ttaka asika asika okusinziira byoba muteeseza ku mulimu gwasika ne mugabana akasente kakati nga tumaliriza twagala oddemu otegeeza abantu era obategeeze nti omuntu yenna ayagala okuyiga okusima toyo oba ayinayo omwana asobola okubeera nga akutuukirira webaayo omuntu wenna nga ayagala omulimu gw'okusima toyo oba okuyiga asobola okuntuukira nakuba ku ssimu eyo gyenkozesa si gyembawadde essimu gibaddiremu 070 8 35 23 bategeeze n'alina omwana nga yeetaaga oyiga alina omwana nga yeetaaga oyiga omulimu ogwo asobola okuba ku ssimu eyo lowooza ekyo bamaze okubeera nga bakitegeera tweyanza nnyo tweyanzega balabi ba Mutindo TV eyo gye badde business mind olunaku olwaleero tubadde tulina omukulu Peter omusimi wa kabuyonjo kyemanyi ebisinga byonna osobodde okubeera nga obitegeera naawe ali eyo ng'olina business yo oba ng'olina omulimu gw'okola osobola otunoonyaako ne tukutuukirira n'osobola okubeera ng'okuba abantu business yo maaso nsigadde nze Mutindo of right am subscribing mu following social media platforms zaffe zonna Mutindo TV mubeere bulungi bye bye. Mutindo TV, the best online TV.